selfie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bamta Karo Embosera oba mtaka usara wetu tukamisera nga bino. Mlikinga msubscribing ekisinga obukulu nayenga Karo Embosera also followinga ABS Television 122 Samsung 18 then Radio Simba program toka malira 8 ku 10 ezakawungezi tubera na celebrity jazz tuba twogera kubikwatagana mu nsike ya industry eno je tulimu ya music wablo sano followinga ku Facebook page yange bajita Karo Embosera ku TikTok kati kwendi Embosera yugi bulamba lamba Facebook Karo YN nako kwendi bulamba lamba ku Instagram era Embosera Buterevu yugi nawo wendi bwentyo. Okay. Karo ine myaka emeka? 27th April I'm making emeka 27th April. Bakuzala mwaka ki? Gotofa ku mwaka gwanzala. Bazala mu 10. Nenga ogambye 27. Bazala mu 2000. Bakuzala mu 2000. Yeah. Naye luddewo okuddamu ekibuuzo ekyo. Banya. Bazala mu 2000. 2000. Hey, I'm making 20. Okay, eno industry mazemu banga. Industry najja mu industry mazemu emyaka 5. Emyaka 5. Yeah, mazemu emyaka 5 because I joined ABS was it in 2018, 2017 ABS we yatandikira yatandika oba 2017 nga gwako I started working oba yatandika 2016 natandika 2017 because yatandika in November ng'omwaka gugwako. Yeah. Maze myaka 5 ku ABS myaka 5 then kusima mpeza zake myaka 2 kati. Okay. Yeah. Ati kibuzo kyakina ndita oba aliyo kyanditaze okumanya. Karo challenges ki zofunye mu bintu bine bya media. Mu bintu bya media fine challenges zibaawo but nze obuzibu nasinga ofune nnyo mu media bwali nti bwe twabeeranga ku ABS edda nti abantu batunyomanga nnyo omanyi lwaki because ABS kwajja kuba presenters bonna bapya faces nga mpya nga tekuliko bamanya nga bola TV zendala bwe zaali by then waliwo Delta nga kuliko ba Starboka ezakajja kwa ABS yagira waliwo HTV waliwo ABS waliwo Delta TV ngate zonna mpya so batunyomanga nnyo okitegeera ya ekintu ekyo kyatumenyanga nnyo nti in that twagendanga kangezoba ne mugenda mu kivulu nga musobolosanga abandamu abala bakola ku TV stations endala ne bayingira bwerere naye me kanjogere kale ku range I used to pay naye ngotukonga bakumanyi nokumanya but nga 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 batunyoma nga batuyisamu nnyo amaaso okitegeera kwegamba nga bwomanyi omuntu ng'otandika it wasn't something very easy tekyali kyangu yadde nga batunyoma nga batuyisamu amaaso otegeera not until munaye Katonda nga bwomanyi ebya Katonda ne byekola nagulawo so naye nga era nga bwobimanyi industry yo si nnyangu kakati ekintu ekirala ekyatumenyanga ennyo najja mu industry nga manyi ngenda gaggawala nga manyi nti omuntu bwokera kumakya bwoti ogenze ku TV ezo sente oyolerawo kyamenya nnyo okutegeera nga simanyi nti industry bakuwa platform n'ogenda gwe niweesagulira gwe gulina kukola ki kupevinga we that is it. Kati waliwo ekirala abakyala most especially abakyala balina challenge batera ofuna oba n'ogamba nti omukyala bw'obanga okuyita wano sebisinga abasajja bakola ki babatawanya nagamba oba nze okuwa omulimu era sooka kukola bwenti ne bwenti biki eyo challenge gwe tewagifunako ku mulimu gwonna? Nze omulimu gwe nasooka kukola ku ABS saakifunako okitegeera I went to Simba bandaba ku ABS they spotted me okitegeera then omuntu eyandaba nagamba ko boss waffe Mandevu namugamba ndabye mwana bwati naye akola bulungi so nankubira nengenda ne musinkana tewaliwo kintu nga bwe kityo naye ekyemanyi ku bana bajja mu industry bakikola oyagala
sure bakikola oyagala ate bana bagamba nti bankwata ne bankwata emyaka 2 nga bakyankwata bakwata oyagala myaka 2 nga bakyakwata era ng'oli awo bakwata era oba oyagala bakwata oyagala ate mu industry muno by the way abantu abasinga balina nnyo engombe eyo bwoze omuntu bwakola ki when you wake up in the morning you come with your documents wasoma oze wepresentinze omuntu mu butuufu nalabira ddala nga kwegamba osaanidde tewali nsonga lwaki neekera ku macaja ng'okusaba omulimu nawe ojjenga malaaya what do you expect okitegeera okeera ku maca nojja oze kusaba mulimu otandise kwesinisa otandise kwesinisa mu ngeri omanyi nesinisa za mirundi mingi mu ngeri eri seducing someone what do you expect industry yakyuka nti n'abaana bano bennyini wadde baba bawolereza naye bagenda okusaba emirimu naye ng'akimanyi kaŋŋendeyo nkolebwe nti ne bwe nti ntalaafiya nze mbirabye mpitewo okitegeera najjanga ekyo kimuli mu bwongo so mu buli ngeri there is no any way you're going to blame someone nti yakola bwati ne bwati okitegeera but bwokeera ku makya ng'ozze kukola kati nga tumaliriza waliwo ekibuzo kimu kyembadde ndeseyo mwakomawa gwe nani ne Bob Rush mwakomawa byaggwa biti ebintu omanye kingana okukola interview ekyo kibuuzo because by the way being realistic sagala nko ku Bob Rush we've never dated tewali nze naye but he's just a friend ati byaggwa biti byamala ne biggwa of course era ebintu biggwa abakyankalanye ne bakyankalana abasigaddewo ne basigalawo nogamba alhamdulillah katambulirawo nekikunyigamu nekiba nekita just kale nga bwomanya ebintu by'amawulire nti nokera ku macanga nga gwali ku mimwa gy'abantu naddala nga tewabimanyiira okitegeera but when you had someone akera ku macana gamba omanyi bwe bulamu bwe walonda oli star what do you expect ebirala bikyajja nogaa kyekyo bebi tugende kale nga maliriza omuntu ali eyandetaze okuba nga abeera ku media oba okola ki omu amagezi ki nomugamba nti magezi kigomu ekisooka kya byonna kyatalina lowooza nti media nyangu because bw'olowooza nti nyangu ne bwoba ogizeemu ekulema bw'ogirowooza nti nyangu kola ki ekulema ekintu ekyokubiri oba olina okulemerako ku kyoyagala njogeramu nti olwansonga me since my childhood nalina ebintu biri bye nali njagala either okukola ku TV oba okuyimba kuba ne mushozi ntawango isawa ate endoboozi nnungi lwaki wasalawo ebintu bibiri lwakuba nti kati okuyimba si kyasobola because nali njagalako kimu katonda bwe yakimpa ne ŋŋamba amina ki ate kye neetaaga okitegeera so okulemera kumanya ekyo ky'oba oyagala nokisabira okitegeera if you want something go for it fuba okukibeerako n'okuba omugumiikiriza kubanga si byangu ebyaffe obimanyi you have to be patient olina okubeera nga oli so understanding olina okubeera ekintu ekisinga byonna kutya katonda nakubeera down to earth naye omuntu kasi olibeera n'amalala amalala gakulembeza kigo ojja kugwa tonnatuuka nawe oyagala kutuuka okitegeera abantu baite basubscribing bakola kifa like good talent no mwestan bannange bannayuganda mwenna mliking era musubscribing good talents coronation bagita good talent musubscribing mliking musharing ate mucommenting ne bwo sharing omugambe asharing ate asubscribing mutweka tuye kusendeza YouTube bannange tuzirieko ebintu tebiri musitani mutweka tukola amagamba nnyo tukolera fitina nebe ile ekidala bagamba mbufanana musindi mfanana musindi nembo sekaboti musindi si mulungi ngaze nedda kiri bwekiti sinti kuba nti bulungi omuntu oyinza osanga omuntu nga mubi ddala nenga afaanana omulungi kikyogezaako tegeeza nedda kiri bwekiti tosokola bigambo mukama nekyengezaako okugamba oyinza osanga omuntu nga ddala ebyaddala mubi ebyaddala nosanga omulala nga mulungi ebyaddala nenga tobitya yogera amazima nti sindi tasaanye kunfaana wamanga tumaliriza program eno mwebale kubanga mukola ki mutulaba mwebale ku followinga mulikinge musubscribing ate commenting bwo commenting osobola commenting omimbi enago yagati kuletere oba wakabiwe yenna mwebale kuba bawuliza balungi mwebale kubanga muli balabi balungi omwesitana ombwat okutuusa keno program mbere bulungi bye bye